mbu Yoweri Museveni musajja wa kisa nnyo tatta mbu Yoweri Museveni atiira ddala ekiyitibwa okutta omuntu gwebyo osobola obbikiriza. Proscovia Naloiso munnamagye era omuwabuzi wa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awangadde naye ebbanga eddene. Okusooka akunnyonnyola ekibawangaazizza ekibakuumidde awamu. Ekyokubiri akunnyonnyola ku Museveni omutuufu. Mbu Munyagwa talina piraawo. Naloiso yabbamu ebifi by'ennyama n'aleka muceere mwerere. Yemboozi gy'ogenda okuwuliriza. Nyumirwa. Kaana nze kati ekyo nja kukinenyeza abajja kuvuganya ne Yoweri. Kubanga buli lwojja okuvuganya ne Yoweri nga tozze na kintu ky'ogenda okukolera abantu. Nga gwoze ng'ovuma buvumi. Ng'ogamba ng'oyogera ku nguudo, oyogera ku masannyalaze, oyogera ku masomero, oyogera ku malwaliro, oyogera ku biki. Kale tukitegedde amalwaliro naye temuli ddagala. Ekyo kitegeerekeka ng'okyogedde. Naye toyinza kugamba gavumenti eno terina kyekoze, simanyi biki then owulira ng'oli agamba bwe tunaaba tumaze okuwangula bwe tuti amaka ga gundi luwe. Ebyo bireetera kubanga kati wotunulya kano akalulu kano akawedde kano kusinzira ku massive eyo gye twalaba abantu balina ebintu bingi bye baatya. Naye nga byogerwa abantu ffe banaweeyiso abeesimbyewo okwewerera abantu nga tobalaga nti nze kino ekizimbe kya parliament bakizimba nga kya floor 6 ngenda kwongerako zibeera 2. Naye ng'ogamba kumenya, ogamba kutwala motoka, obala emmotoka yo, oli agamba eyo yange, ebyo abantu bibaleetera okwekengera. Nja kutema, nja kufumita, nja kukola ki? Kwegamba nono yennyini ne amazeeko emyaka 4 alumirirwa kubanga ffe yatuleeta tugamba mwana iki kye kintu ekikulu. Era owulira ne bwabeera ku laale tokwata ku mwali biki bamugamba nti wakubye omuntu oluyi awulira nga azirika. Naye abeerawo n'agamba okugenda ngenda naye abantu bano. Kubanga bagamba tagulumize. Okuguluminga kiki? Okuguluminga kwe kumala okulondebwa n'olonda gavumenti. N'olonda prime minister, n'olonda VP, n'olonda nani. Nze nalabako mu gavumenti wekitibwa Ssemogerere gye yalimu. Yamala ndoza ne president emyaka 9 nga batambulira mu nyonyeji. Olunaku ne lukyakumakya n'aganze ngenzi. Kati ogulumingani. Kati yebanga ffe tugitwalanga eko kulinnya. Bannange nkaddiye. Naye muyanga lutayo n'omulaba. Mu kibiina ki? Okay. Kati mwenaali. Mu kibiina kye NRM teri kwogera ku muntu tebakukkiriza na atugenti mbalekera so. Mu kibiina kye NRM pate gyemanyi teriyo kwogera ku muntu. Kate bagandi omutabanejja. Biwuliramu mmwe mbadde sinabiwulira ku Yoweri Museveni. Tobimanyi. Nze situlangako mu meeting yonna. Nti Yoweri Museveni n'agamba nti ndeeta mutabani wange sikiwulirangako. Naye mutabani we gwe bagamba ajja genda mu pate okujjako nga zenga independent. Naye ajja genda mu pate bw'abanga w'NRM ajja genda mu pate agitegeeze nti ajja waki PLU. Kati simanyi ebyo saagala kubyogerako nnyo kubanga ekibiina PLU saagala kyogerako nnyo. Naye ekibiina ky'NRM pate tekyogera ku muntu nti bannange ngenda ab'NRM ngenda balekera ono. Ab'NRM be bamanya ani gwe baleeta. So jeno gwe yalwana obulamu bwo bwonna muwangaalidde n'oleeta gavumenti tomanya addako. Simumanyi. Addiira Yoweri. Addako nga Museveni agenda. Simumanyi. President Museveni bamulonze ajja kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 Ogwokutaano aveeko 231 agenda okujja simumanyi. Tomanya ne ku luno nali simumanyi okujjako Seeke bwe yatuula simanyi ani n'atuula simanyi bitya ne bavaayo nga baleese candidate bwe nategeera.
Gw'obadde omumanyiko omumbuulire. Addako. Mbaawo. Nze simuma. Nze mmanyi addako naye. Gw'oba omumanyi kirungi. Addako. Tulina gwe tulina mitima addako. Oh, okay. Tutyo muoga. Nimbadde mmanyi. Tumwaniriza. Nti naawe omanyi addako. Naye ng'agenda mukayita mu kalulu. Oba jabuzi. Naye ekyokuzja obuzi nga kizibu. Kalulu. Naye emyaka gye 8 ze kyensaba abantu bonna abagenda okwesimba ku mukulembeze yayiseemu bagende mu bantu bababuulire ki kye bagenda okubakolera ate baleme kubeewerera kubanga bwe babeewerera tondabanga ndi wansanvu mugumu okwewerera omuntu okukwata ku muntu ku bulamu bw'omuntu ekyo kirowooza nti nyinza okugenda nakyo sirowooza kubanga nze ne bwokuba obukubi owa neiba nempulya omwana nga akaaba naaweza eddakiika 3 mba ntumayo okutegeera ki ekiguddewo ne bwabeera mukyala wo kumuwutula naye kati abantu abagenda okujja baleme kutuula wano butuuzi bakeere ku makya bagambe nti nze nzije empapula ngenda kwesimbawo then otandikire kukuvuma kukola okuvuma wano kyafuuse nakyo kiri mu gundi ate n'akakiiko k'ebyokulonda nsaba kabeere strong omuntu yenna atalina mulamu n'abaleeta slogans ezo embi obutamukiriza bamugambe eddayo onoonye slogan etegeerekeka ey'abantu sagala kugeyanga avudde wano njala nkugambire wonna ngamba Bayibuli egamba nti naaweerezanga bonna bansookera ku beewaffe oli Muganda Eddira Lugave bwe baŋŋamba Robert Kyagulanyi Muganda yeddira Mbogo avuddeyo okutwala obwa pulezidenti oli omu ku baamunafuyiza ennyo nakulaba ku TV nga ojerega protestive vote ngona sibitegeera ye kyeki Abaganda bano bali kubuuza ati wagenda mu lutabaalo tuloopere oli baga nti ndaleka Kyagulanyi nendeeta Yoweri bwe baligamba nti kabaka wa Buganda wakulonda awo ojjanga n'omubuuza ekyo ekibuuzo naye bw'ojjanga n'obuuza nga tulonda pulezidenti wa Uganda nga tulina kugendera ku ggwanga lya muntu tojjanga naye bw'obaga baliga nti kati kabaka wa Buganda wakulonda awo jangu naye pulezidenti wa Uganda tulina kulonda oyo pulezidenti ajja okukulembera Abannayuganda bonna naye obanga oyagalako kaposoni ng'otuula ku mmeeza wano n'ozanya matatu n'ogamba nti kakati Buganda erina abantu bameka abalonzi nti 13,000,000 nti kati bwenfuna ezo mba mmaze Uganda oba owedde emikisa gy'Abaganda okufuga kwa pulezidenti oli omu ku bagirinnyeemu kubanga buli mulundi yembadde wano tewali kalu katabangamuuko omuntu Muganda tomuwagirangako baba muwagira yafuna bumeka Abaganda bamuwagira yafuna bumeka tebamuwagira kwa balinda mmwe twogere Lwisa ayogedde kankuli n'oyogera ekigambo kimu kati nti nze ssebo obwoddanga wano ng'onoonya okulonda omukulu w'ekika ky'Olugave jangu ombuuze nti wandirowoozezza ani addako naye bw'obanga ozze ku mukulembeze wa Uganda Obote Saamugaana olw'okuba yali mulango namugaana lwa bikolwa bye Lutwa Saamugaana olw'okuba yali mukyoli namugaana lwa bikolwa bye nze nawulidde nga n'oyo omutabani wange ayina omusirikale wa poliisi gwasanze n'asoma erinnya n'agamba gwe Omuganda majibu okyogera bannange kimenya amateeka oba naawe Omuganda katulwanirira mmwe nti nira bataliyani yange y'Abaganda so ne Baganda ezo bataliyani Baganda bannanga bali mu magye tobamanyi nze nkuŋŋaana tukuŋŋaana ne tugamba nti no jenani nti jeno gundi akulya division kiti bweti
nefe mu magye tosobola kuyita lukuŋŋaano olw'abajje n'Abaganda. Ngabo bandi kati bannamagye Abaganda temulinayo kabina kagatta bannamagye Baganda nga musinkana ng'abaana ne bannamagye Abakyoli tetukalinaayo, ne bannamagye Abalango, ne bannamagye tetubirina. Mpozi nga tuli mu kika kimu ne tusisinkana eyo mu kika. Kati nga nze nga bwe ndi ow'Olugave ne tusisinkana mu kika ky'Olugave. Naye mu magye ng'oli ku parade ng'oyimbidde mu maaso ga parade n'ogamba Abaganda muwanike emikono. Kwolwo ndowooza tekyetagisa na kusalirira awo ekibonerezo. Tekyetaaga kutwala mu jenokoti maaso simanyi onoonye balooya simanyi biki. Teriiyo gye bwe lityo. Teririiyo era bwe munaalireeta wano simanyi. Ebintu bijja kuba bibalemye. Oli mukwano gwa muzeeyi nnyo buli omu akimanyi. Ndi mwannyina nnyo. Bw'obeera awo ndowooza nti omuntu abaako n'akadde akagonvugonvu omubuulirako nti abantu bamukooye nga tebakyala kumanya kirungi kyakola oba kibi bakooye. Ekyo ekigambo nandibadde nkimugamba nga abantu bamukooye, naye omuntu bw'afuna 71 amuzeeko n'afuna 24 nga wadde tannabana kufuna 71 naye laalizize zokka. Nze bulijjo akalulu kalina engeri gye kandeetamu olubuto ne tutokota, naye ku luno nalindya bulungi, sikulimba nga tekannaba. Laali yasooka eyeruweero ne laali ze endala zonna ezaddako, kubanga saatambula mu kalulu kano, naye zimu ze nagendako ne ze nalaba. Namanyirawo nti ate kankubuulire, omanyi teri kikoze bubi abaana ba Gen Z n'abalala babateekamu okunyiga, ne Besigye yabateekangamu ng'abagamba nti bamubbye akalulu, naye nga tujja ne tubagamba, nze naddala nze tokikkiriza bwe mbeera ku mikutu gino gye tubeerako mbuuza ne ŋŋamba nti tulina mu paalamenti ababaka 529. Ne ŋŋamba olina kandidate we yeesimbye kubanga ku luno baali 8. Kati President Museveni ng'atuuzizza ba campaign manager be abo ne mutabani wange Kyagulanyi ng'atuuzizza ne katokota bwe kasiriira, yani katokota bwe kasiriira owolusaniya lw'omuceere. Oyo omanye ebifi bye nagenda n'embiryamu byonna nasigaza muceere. Kati akatogo katokota bwe kasiriira bwe babanga neŋŋamba mugende mutuule mwe ba leaders. Kati nga muzeeyi bw'alina ababeena bali nga mutudde, wanika omukono buuza kandidate wo Kyagulanyi, Munyagwa, Nandala Mafaabi n'abo abalala besimanyi, abalala sibamanyi. Ne mbagamba mugende mutuule wanika omukono buuza boosi wo yayeesimbyewo nti tulina constituency 529 osimbye mu mmeka? Okitegeera? Si ssente kati, si ssente okusimba ababaka mu constituency, si ssente, obeerayo n'abantu. nesimba okuwa MP emirundi 2 kadi FDC campaign neggwanga afunye miliyoni 3 okuva ewaani okuva mu FDC mu party. Oteekwa okufuna ssente okugenda okwesimbawo, ekyo mbadde sikimanyi. Ate okugulira abantu amazzi okubatambuza okubasasula baagenti, okubatambuza ng'olagawa balagawo tunoonya bululu. Kati osimbye mu constituencies mmeka ku 529? Then tulyoke tutegere nti bakubbye akalulu, kubanga waliwo constituencies ezimu ku luno ze mbadde ntuukamu nga tebamanyi nti eriyo omuntu yenna ayeesimbyewo omulala. Okitegeera? Kati gw'ova otya eyo noonyiiza abantu n'obagamba bakubbye. So tokkiriza nti babba akalulu? Akalulu bakabba gy'oli gy'otoli. Akabeesi 2016 oludde munnamagye yatugamba nti akokko twakakwatamu
simumanyi we generali yagamba nti yakwata mu kalulu akabbala kisakawa kubanga yali akulirawa oyo munnamagye yayogera yali omu ku bakakiiko k'ebyokulonda yali omu kakiiko ka kono gwe bakwatira mu kalulu yali retired yali ki kubanga eriyo ekigambo nawe kyowulira nga omuntu akyogedde kubanga azanya aga nti mungattagatta wano mwakyanga ekibala eri kavayo naye mu kugattagatta wano kakati nze newuunya nnyo omuntu okuvayo ne weesimbawo ekinyambye ongambe nokunga nti weesimbawo mu FDC emirundi ebiri kati ekinewuunyisa akalulu kagenda okuva eyo ku kyalo ku polling station gye walondeddeko ne kagenda kumuluka oba otegedde ebivudde wano omuluka akalulu kagenda okuva eyo okujja okutuuka wano ng'abantu bategedde dda era nze kankuwa ekyokulabirako eŋŋoma zigenda ne zivuga nezivuga butubutu saawa nga 7 awo ogw'ekiro ogenda okuwulira nga ababadde mu nnyumba be bavaayo kati okuba eŋŋoma nga bali ababadde bakuba basoose kubanga bagasse kubanga nga babigasse okuva eno okutuuka ku district ogenda okulaba omubaka nga asooba mpolampola ng'afuluma ttale center agenda mu kimpowooza emmotoka emugjawo emuzaayo eka ng'amaze okutegeera nti bamuwangudde amanyi nti awangudde okuva eri wansi omulaba yakyasigaddewo atudde kati bw'oba toweza babaka bw'osimbyewo bawera 3 kale katugambe 205 ku 5 kati gwoba olagawa lwaki toviiramu ddalawo noga nti zaba n'empanisi ng'ogamba eggulu bannayani agenda okunyambako okwesimba eggulu buli muntu takuddamu region bannange rango teri akugamba nti nze kaneesimbewo eno kati batyani sente oba teziwera order kati nga kano akalu ketwakavaamu kano kaali kirini ku bwa president ne ku babaka ne basente ba LC5 ewakiso wano baakulula omusajja mukuluzi kulwana bintu byakito bakuba bukubi akalu kalimu effujja ate kake kabatwala mu nsiko naye simanyi lwaki temumanyi nti naye akalulu bwe kabeeramu effujjo ku bifo 529 ne kabeeramu effujjo mu bifo 10 nze ndaba nti njagala okwebaza abaateekateeka akalulu n'abaakalimu nti mu bifo 529 naye waliwo obuvuyo mu bifo 10 baba bagezaako abo tuba tulinda mwe muliyitiramu mutegeke n'ebyo ebifo 10 mu bitereezi general wanjisebo civilian asobola okufuga Uganda asobolera ddala ate Bobi Wine ki omuntu wa bulijjo asobola Bobi Wine musirikale just president wa ghetto asobola ayinza okuwangula akalulu civilian asobola okuwangula akalulu era ne bakamuwere ne agenda ekololo n'alayira ne tuzzaayo oli gwe bawangudde ewuwe ne tuwerekera ono nga tumuzaayo wabula ekisingidde ddala okuleeta obuzibu abantu balowooza nti wawangulira akalulu ajja n'amajeege ekyo kyekisinga okunsanyusa bwe tukirowooza kozi ne civilian kati wajja era asanga gwe civilian bwajja asanga nze mu reserve ewajje n'otema aya nti ebyo yaliza bikoma ku Museveni bwagenda agenda namu abantu kati oba oli mu reserve yani tulijje lya ggwanga wali mu reserve yabayika wagira mubayekera you entered sorry tewajjuza mpapula wajjanga muyekera najjanga muyekera nefuuka omusirikale wa gavumenti oba obadde tokimanyi era gavumenti yebadde ensasula ng'omujaasi wa Uganda bwe mujja ne muwangula nga kati akalulu kabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 n'olayira mu Gwokutaano ekololo omujaasi gw'ogamba kati retired general n'akwasa ebintu bye oli amagye balina amagye posoni y'amagye ge bamuwa okumuwerekera omutuuse lwakitula naye mumuwerekera etumuwerekera omulala n'afuga kakati omulala n'ayingirawo ne tumutwala entebe bw'oba wano enakasero w'oba ogambye gwonoosalawo banagamba beegomba eddakiika eyo era ejja kujja civilian ajje
ono tumuzzeeyo naye obudde buganye okutuuka mubulemesezza okutuuka. Si ffe bannayuganda, ffe tuli batono nnyo, tuli 10,000 oba 15. Ate abamu tebalonda, bali Somalia, simanyi abalala bali Congo, simanyi abalala balira, tuli batono nnyo. Bannayuganda muganye obbamatiza, mubeewerera bwewerezi, ne batya ne bagamba waaye katugira tugenda n'eno. Sikulimba. Naye abannayuganda mubabuulire, mubagambe luno oluguudo baalukola bubi, ngenda kwongerako kaleyazi waggulu. Eddwaliro lino baalizimba bubi, ngenda kwongerako ebizimbe 6. Biki naye ebyo ebyokwewerera ne mwewerera kati ne mugamba mbona amaka gaffe ge tuzimbye nago mugabalira mu gavumenti. Buvaawo okwewerera, buva mu kuwulira nti abaana ba Nuupu 40 bali mu makomera balese famire zaabwe zikaabira eyo. Ate no ugamba abaana ba Nuupu n'abaana ba NRM n'abaana bonna kasita oza omusango gwonna. Sirowooza nti baba bakwata bamala kubuuza. Senga bali bamala kubuuza bwe bato n'aba Nuupu bandigambye ndi NRM. Naye woddiza omusango kamera ezo z'olaba mu kibuga zikutulaga ng'olina kyokola, ne tukunoonya mu bantu 10 mugamba muno bw'oba efaanana kato tubyawulira eyo nga gw'oli wasu. Naye bw'obanga oyagala okubeera munnayuganda tozannyira ku bulamu bwa muntu, tozannyira ku dduuka. Edduuka lyo terina we likwataganira kalulu. Bino kati nga nze Jeno amaka gange genzimbye, bw'abanga ddala mugamba nti ssente ezo nabbanzibe, mulina okuteekawo okunoonyeza, sigamba bugambi tugatwala. Ffe twajja wano twayingira wano tetwakwata ku kintu kya musirikale yenna wadde ekyani, ebintu byonna twabisanga ne tubireka wano. Kati ekyange bwe muba mukinoonyerezaako munoonyeze, twekyewerera bwewerezi. Emboozi yammwe yabuzeemu ebigambo ebipya, erimu ekigambo kimu. Abaali mu nsiko, Sale yali mu nsiko, Nolweso yali mu nsiko, Museveni yali mu nsiko, bannansi. Ekyo kiwulirawo. Muli mu nsiko. Abatuuka bonna baali mu nsiko abasinga obungi. Omulembe gw'abannansiko gwawo. Naye excuse me, njagala mubeere nga mutuula ne mutunuulira bino ebintu. Bannansiko bala n'abafu obala n'abalamu. Kubanga jjo nabadde ku Thanksgiving nga balitayadi bonna abasinga bali mu nsiko. Bavuddeyo mu byalo ewaabwe gye babayise okujja ku mukolo. Nze simanyi nti kati oyinza okutugirayo bannansiko mu gavumenti eno noweza 20. Mali mu nsiko. President Museveni, Nolweso, General Sale, Tinyefunza. General Sale ali mu gavumenti ki? OWC. Sejjusa, Tafiire. Abiri bayinza okunkaluubiza naye netuuza nti abatono bano abaliwo kyekirungo ekitulemesezza okulako. Bakutte ki? Kiki kye bakutte? Okwate kutya. Kiki kye bakutte? Kati twabawadde akalulu okanoonya emyezi oba gibeera 3 ne mulemwa ku bitundu byonna ebyabaddewo 10 ne mukunyulako 29. Combined, that's the thing about opposition. Nga sibaze bululu obufu naye mbaze bwonna nga bwana bwali bulamu ku bitundu 10 mwakunyuddeko 29. Bw'owulira nga omutaba nti Museveni is a dictator, Uganda is bleeding. N'abyogera wano n'abyogera ebweru nti Museveni is a dictator, Uganda is bleeding. Abakyogera nga tebali mu Uganda sibanenya, naye ali mu Uganda musaasira. Mba ndowooza nti oba yandigenze ne yeebaka n'azuukuka
Uganda werirekerawo okubulidinga nze yomba mwewuunya Uganda gye nalimu nga ntegeera ne Uganda eyakakati erina enjawulo nnene nnyo buli lwovu ekikulu abalala okimanyi nti waliwo n'abeesimbyewo nga naye tebamanyi Uganda nga tetusobola kumpa mmotoka nze naye ne bamuwa nga fembi tuli ba driver nga ndi mu maaso nantuusa ekitugumu ekyo kyekizibu ekiri mu Uganda wano okulaba candidate 7 ojja kwesanga nga nenandala Mafufabi abadde honorable nga tamanyiyo kati ekyo kyekizibu abantu tebamanyi Uganda yaabwe tebagimanyi naye senga Uganda obadde okutta emmotoka n'ovuga okuva e Kampala okutuuka gy'otuuka naye njagala tumalirize n'ekyo ekintu eky'abantu kibi nnyo okubanga oli memba wa parliament ngera omanyi n'okumanya nti ogenda kwesimbawo tekikola kuba president mwali munsiko amanyi Uganda yonna mwalumba mwakwatako katundu mugamba mwali emukono mwali ebusoga mwali luweero kati mutufuga kineetaagisa okumanya Uganda yonna kyetaagisa ogimanye ebyo biseera byadda kati mpulidde mwavudde ku analogo ne mugenda ku digito kati omuntu ova otya ku analogo n'ogenda ku digito ng'omanyi koma mukono nga tomanyi Uganda ate Buganda ekisinga n'okuneeraliikiriza kino ky'ogambye mbonze ng'Omuganda ekisinga kati okuneeraliikiriza mu Buganda y'engeri Buganda gyefuuse poloti ku poloti abantu bagenda okuziika n'enkoba ezipima ettaka ne basalako ekitundu ky'ekijja afaneeka ezisigaddewo ne bazisibamu obuguwa naye ng'ate si kubanga kati ekyo buli lwokyogera omuntu ng'ateekawo ekigambo anti bwavu naye ng'abo abazze baana bajjidde mu mamotoka nga bambadde n'amasuuti bali mu zibenzi bali mukola be bayina enkoba Oluganda ate oba ogenze ozze kuziika kitaawo Omuganda kati ate oba oyogera lulimi ki abajja n'enkoba si bagundi naye be bazze okuguza abazze okuguza balimu abo bennyini abazze okuziika omanyi waliwo ekigambo kyebagamba nti waliwo abantu abalala bazze ne bagula ettaka lya wano naye kati nga bw'oli munnamawulire kyetaaga n'otambula n'owa bwino kati nze nkubulira ntambula kubulira ndi mukono navaawo neŋŋamba kaneeyongereko mu kyalo ekyalo nakyo kyagaanyi wafuuse kibuga naye ng'ate abaninaanye bokka sinalabamu abaninaanye bonna sinalabamu omuntu ow'eggwanga eddala bonna baana Baganda abaana bali ku byeyo ebweru baana ba wano Baganda babaleetera mu mamotoka ne babatwala eyo kubalaga poloti kati ekyo kyeraliikiriza nnyo naye bwe tuba twogera eno kyo tetukirowooza nako tulowooza ku bintu birala bibuuzo kikaluubiriza mugenda ddi okugendawa okuba muyinza okufa oba nodda okuleka Uganda okuva mu bukulembeze era ekyo ekibuuzo njagala okiteeke ku mukutu okibuuze bannayuganda nti bana bantu mubataddi ndeko kibuuza nkibuuze bano bataddi bano balekerawo ddi bwe tuba tuzze nalwensonga nzize nti nze kwesimbawo muntaddi nti kati mumpa kalulu ye nammwe mmwe abagenda obbakulembera mubeere abantu abakulu mutandike n'okulowooza ng'abakulu mutandike n'okulowooza ku bannayuganda muleme kutuleetera ng'egindi nga America nga UK eyo tetwagalayo twagala wano nga Uganda kati nammwe abaagala abantu bano okugenda tubeegayiridde nnyo kubanga ffe abantu bano batuluma ojja kumbuuza babalumamu mubazaala naye tubatuluma bannayuganda batuluma
kati nammwe mubalage engeri gye mugenda obbakwatamu. So bwe mwali muta ebibiina by'obufuzi okujja okufuga ne tuva mu movement tugende mu bibiina by'obufuzi ebingi, mwalowooza ku kikubanga ate ebibiina ebyo mubitya mulemeddemu ate mwala tugende nga kirowooza nti mwayagala nagala bafune omukisa n'ekibiina ekitali NRM naye nzaaliddwa 78 ebibiina biriwo bibatya, ebibiina bimutya ababigendamu be babitya naye sifa okubitya. Abagenda mu bibiina ebyo bijjuza bijjule biyike n'okuyika be babitya. General mutya Nuupu walaba tiyagasi bwabadde Nuupu tetugitya naye Nuupu yavaayo ne yeerangirira ne bagamba bayeekera ne bagamba balina ebintu bingi nnyo bye boogera naye ffe tetugitya naye tugitiisa bannayuganda. mutya Kyagulanyi ate Kyagulanyi oba kati yabanja yadduka, lwaki taliwa abanja yadduka wa tali mu Uganda aliriddawo simanyi Kyagulanyi ali naye ewuwe Kyagulanyi ewuwe kati atya wuwe kubanga ewuwe si Uganda, ewuwe si Buganda, ewuwe si yakyoli, ewuwe atyawo tetumanyi kyatyawo. amagi gakola kiwuwe Amagye okubeera ew'omuntu oba okubeera ewuwo waliwo ebintu bingi. Waliwo omuntu okutugamba, omuntu ayinza okujja n'agamba nti bagenda ku bombing ewange, tuyinza okuyita ne tukugamba. Nze nali mpa abantu example bakuba sitera nnyo kwagala kwogera ku bantu abaagenda. Nali mpa abantu example y'omugenzi ono Sheikh yafa Sekimpi ow'Ekibuli Muzaata nali mpa abantu ku example eyo nti omukulu yankubira n'angamba awulidde olugambo nga baagala kutta Sheikh, mubuuze akkiriza okubeera n'abasirikale. Era ne mubuuza n'agamba abasirikale mbakkiriza naye okubalabira, ne mugamba akyogedde ajja balabirira. Kati ffe tufaayo nnyo mulowoleza omuntu nti ali mu bulabe sikulowoleza bwe tufuna amawulire. Kati nganze kati president ayinza okufuna amawulire nti bayinza nti waliwo abantu abategeka okunkuba, kubanga ekyo kya bulijjo nawe osobola okufuna ku neighborwo nti wawuliddeko olukwe ng'ontegeeza timuyanga tulali abakuyiga weebale nnyo nate tondeeta abasirikale nze mbakusaba no tukubuuza oyagala abasirikale naye ate tuyinza okubakuteekako ku kifuba kubanga oli Munnayuganda. Kati nze kankubulire, bw'obeera mu baana bo n'owulyamu omwana nga ayagala kwetuga omuwa omuguwa okola ki mu nnyumba yo? nina kufuba kulaba nga ngamba batoobe n'ennyina bamubeereko. mwetegereze. Kakati gwe tolina basirikale nefe abalina abasirikale tukuwa abasirikale bwe tuwulira tewaliwo ayagala okutta, bwe tuwulira nti oyagala kwetuga, bwe tuwulira nti oyagala kunywa obutwa tuyinza n'okukukwata ne tukuleeta ne tubeera naawe. Bwe mulira nti sikumwadde abasirikale nze nga nti bave ewange, abasirikale mbakoye bave ewange. Naye senga wabaawo ekitulemerawo, senga wabaawo ekintu tulemerawo kasita tutegeera nti waliwo ekintu kyonna ekigenda ogwa mu maka go tulemerawo, oba oyagala oba toyagala. Newange bwe kiri newo bwe kijja okuba oba newaani. Se Kyagulanyi waliwo ani kiki ekigenda okubwatukirawo ekibatiisa okuvaawo? Ate oyagala nkikugambe kati era abasirikale bwe babeererawo waliwo nnyini wagamba muveewo mumuleke abeere ekimutuukako kimutuukeko. nnyiniwo bwe yali ng'agenda okwewandiisa ne tumuwa abasirikale nga sawulyako ng'aga nti ye tabaagala ajja kutambula nga tabalina. Kakati nawali awaka tusobola okubateekawo nga singa tuyina amawulire gonna. Naye ate towulyangako kiwandiiko kyonna bakuntumye nti waliwo ekiwandiiko ekinoonya Kyagulanyi. Era singa twali tumunoonya singa tumulina. Kale naye bwe tuba tumunoonya
era senga twali tumwagala senga twateekawo dda ne ssente nti oba bukadde 100 omuntu yenna mutulabirako tobuulyangako nga tubutaddewo waliwo noono yatta omukulu w'ekika twateekawo bukadde oba 2 n'atuukibwako waliwo banaani ne bateekawo bukadde 10 naye senga noono yali yeetaagibwa bandibadde bataddewo ekyetaagisa kino tewali amunoonya wawuliddeko ku kiwandiiko kyo tuli waka nkubuulidde nti bwabeerawo ensonga yonna gye tuwulidde nti oba amaka bagenda gakuba oba kiki ekigenda okugwawo tujja ne tubeerawo gyompadde yamuzaata muziyi bwe yawulira yakutuma ogenda omugambe era omubuuze ani yabuuza Kyagulanyi wadde tewali yamubuuza naye tusobola okubeerawo nga tulina kye tuwulidde naawe wadde waliwo ensonga lwaki twamubuuza twali twogeraganya naye oli naye kati waliwo omuntu nga toyogeraganya nga ne bona omubuli ekintu tajja kukkiriza yagamba muyiiya buyiiya kati ffe kye tukola okwewala byonna kubanga kati ekigwawo kyonna era bajagamba gavumenti yakikoze kati kyova olaba kwetangira mangu so muyinza okunkuuma ku mpaka nga saagala webale nnyo muteeka ki leka kwebaza nti webale nnyo under what law you want to protect me and I don't want protection meaning I'm ready to go ekijja kijja etteeka sijja kulinoonya kuba siri looya naye kyemanyi gyeriri erisobola eritulagira okukoma munnayuganda oba ayagala oba tayagala gyenzaalibwa bagamba gyozaalibwa bulamu ogyewaffe bagamba kize kindi meaning let whatever wants to come and harm me come oyogera ku ngero z'ewammwe naye ffe gavumenti si kwetambulira gavumenti etambulira ku ngero z'ebusoga oba eza Buganda etambulira ku zaffe ku mateeka kye gatugamba oli kuwesa news yugi on the inside out ekitundu kyaffe ekyokubiri ekitwetyo kikomereza ne Lieutenant General Proscovia Naloiso ebigambo bye mubiwulidde kaliya ye mu magye ate ng'omukyalo omuganda ng'akula mwala omuto ate ne mu byobufuzi agamba ojerega nnyo sijerega naye okusinziira ku myaka gyange okusinziira ku myaka gyange 71 n'ebintu byendabye mba sijerega naye mba ngezaako okwagala okutegeeza abantu okujerega mu ngeri ki struggle when you get nonafuye ekintu nti Uganda is bleeding ndi alaba nga bleeding agende yebake bwerirekera awazukuke people bleed the country is bleeding the EU parliament has not we are bleeding ate olese ekinsesenyi parliament ya bunge Uganda ebulidingira kusinzira gwe byoyogedde naye neyo parliament eyina abantu wano abakitegeerera ddala nti Uganda tebulidinga abakimanyidde ddala nti tebabulidinga ababoogera bagenda n'ogenda gye batakkirizibwa kugenda kubanga abo abantu okugenda eyo gye bagenda mu byalo ne bagenda mu bantu baffe batekwa kukkirizibwa foreign affairs naye bagenda nga tewali n'abakkiriza ne batambula ne bagenda eyo ne bakomawo ne beebaka obulumi oba batwala mu nsiko ng'obutaafuga bubi obulumi obujjukira mbujjukira nnyo n'ogenda mu myaka gy'embi era ne buddamu nzirayo okukimira abazzeeyo amazzi oba obulumi ne bumala bukomawo wano njagenda mu Lukyeya nkima amazzi mbakimira amazzi abanaaba bagenza okujjamu buli mu byenfuna mu bayole butwalibwa mu makomera olaba omuntu atukugamba Abamerika oba abazungu nti gavumenti ya Museveni mugiseeko envumbo kisusse obulumi buba weebuli muganya okulowooza naye nze ndowooza nti ekigambo kye bayita mu luzungu opposition omanyi mu ssomero nga okyasoma walingawo debate ne baga nti amazzi n'omuliro ne bakuteeka ku mazzi omulala ne bamuteeka ku muliro buli omu n'ayogerera ekyo ng'oli alagira ddala nti amazzi nga weegali ne bwaba talina muliro n'omuliro n'agamba nti omuliro nga weeguli ne bwaba talina mazzi kyeekitegeeza opposition y'ensi yonna
kubanga buli gyebeera ne mu America ne biki waliwo America lwe balondo ba yali president ki ne bamala emyezi oba emeka nga tebanamulangirira then ono aliko kati ebyaliyo wabimanya kati tewali gye bitali opposition ne bwokola ne bwogamba nti kati kanjoleyo obululu nga bukadde busatu mbawe era bajja kusigala nga bagoba president omulala nga alayira atali Museveni. Lwaki nga nkyegomba nga weekiri kiteekwa buteekwa okubeerawo lwaki mbeerawo n'enkyegomba nakati waliwo omupya agenda okulayira nga 12 mupya oyo Museveni yagenda okulayira anti yoyo gwe balonze mupya era yafuga kati yafuga kati agenda kulayira ng'enamwezi ajja kuba mupya n'ebintu ng'atandika ebipya ebitubadde bitanaba kutandika. Inside out General Proscovia, Lieutenant General Proscovia Naloiso munnamagye munnabyabufuzi emboozi ze tezigwa kunyumya ndifuna omukisa ne musinkano olulala era bw'ono oba okomyewo ojja kunsanga nga yenze naye Uganda teyeetooloola emanye edda baatugambanga nti ensi yeetooloola neninda okutuukako mu America nakati situukanga naye Uganda yeeno tesenguka era tubadde nga tugamba abantu ti akalulu bwe kanaggwa yeffe nze baneiba bange bonna bakyaliwo wadde balonze Museveni wadde tebamulonze kasita akalulu kaggwa tugenda neyo gavumenti eriwo kati yeriwo nze ntudde wano nga ndi senior president's advisor ku byokwerinda n'obutebenkevu kati simanyi gwe oba ojjawo ngaani bwetyo bwetumalirize olwaleero yongera okugobera omukutu gwaffe nze Simon Muyanga Lutaya.